okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kulamusizza mukwano gwange omwagalwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga n'olwaleero bukedde nga tutese omukongo obulamu. Mwasuze mutya eyo bassebo ne bannyabo. Katonda atuwaddeyo omukisa omulala tukeese obudde, naye sirowooza nga kubukeesa bukeesa just tukole bye twagala. Nga tukola bye twagala tuteekeddwa okulungamizibwa okuyita mu byayagala. Nzikiriza nga buli omu ku ffe alekeddwawo olw'ekigendererwa, era nsaba ekigendererwa ky'okubeerawo kwaffe kituukirire mu maaso ge, tukirabemu omukisa ate naye akiweerwemu ekitiibwa. Nsanyuse bwe nkitegedde nti ku lutimbe luno olwa 3ABN TV mu pulogulaamu yaffe ensula ey'enkya waliwo abandaba, waliwo abawuliriza, era waliwo abeetegefu okuyiga wamu nange. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo, era nga nsinziira mu kkanisa eno ya Seventh Day Adventist Church okusobola okutuusa amawulire ag'obwakabaka eri abantu ba Katonda, nga naawe nange mwotutwalidde tusobole okutegeera Katonda ky'ayagala olw'okukissa mu nkola olwo tukirabemu omukisa. Saba weewombeeke tubeereko n'okwebaza oluvannyuma tuyige. Mukama waffe weebazibwe kubanga otuwadde omukisa n'olwaleero obukedde. Twewonga mu mikono gyo Mukama, okkirize olunaku luno lubeere lwa mukisa gye tuli ffenna abakeeseza obudde nga tuli balamu. Yogera naffe enkya ya leero, ebigambo by'oyagala bituukire mu bulamu bwaffe, bituukirire singa ffe bwe twagala naye ggwe bw'osiima ekyo kyoyagala kikolebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero tugenda kulaba ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti Ssaabazira. Ssaabazira. Ekigambo Ssaabazira kinenemu. Oli yagamba nti toyinza kubeera muzira awatali lutalo. Ate era n'abamu bagamba nti teriiyo muzira mufu, manya mulamu. Nga bagamba nti buli muzira afa. Likewise, toyinza kubeera ssaabazira nga tolina ntalo z'oyiseemu. Bwe twogera ku ssaabazira, nsaba otwala ekiseera mukirowoozeeko. Bayibuli erina ebigambo byeyogera mu Bebbulaniya essuula esooka olunyolo 8. Bayibuli egamba bw'eti, Bebbulaniya essuula esooka olunyolo 8. Bayibuli egamba, naye ku mwana ayogera nti, entebe yo Ayi Katonda ya lubeerera emirembe n'emirembe, n'omuggo ogw'obutuukirivu gwe muggo gw'obwakabaka. Naye ku mwana ayogera nti, entebe yo Ayi Katonda ya lubeerera emirembe n'emirembe, era n'omuggo ogw'obugolokofu gwe muggo gw'obwakabaka. Ssaabazira. Ekyawandiikibwa kitandise kitulaga Kristo, kitulaga Katonda nti ye
okufuga kwe obuyinza bwe bwalubeerera emirembe n'emirembe, amaanyi ge, omukono gwe ogw'obuyinza nagwo gwa mirembe na mirembe. Waliwo omusajja bamuyita Thus Spake. Omusajja oyo bamuyita Friedrich Nietzsche. Yawandiika ekigambo Thus Spake Zarathustra. Ekitabo ekyo kyawandiikibwa Friedrich. Omusajja oyo yali mu filosofo oba omusajja omunoonyereza omukugu omuyivu. Omusajja oyo Friedrich yali mu Germany era yawangaala okuva lwe yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1994 okutuusa lwe yawummula ng'ennaku z'omwezi 25 August wa 1904. 1884 okutuuka ku 1904 emyaka gyali gyekulungudde egiwera. Ekitabo kino kyawuddwamu ebitundu 4 era kyawandiikibwa n'ekifulumizibwa wakati wa 1883 ne 1885. Mu kitabo kino ekiyitiddwa Thus Spake, ono omwami Friedrich ayogera ku kufa kwa Katonda era agamba Katonda yafa. Ayogera ku kufa kwe oba enkomerero y'empisa z'amawanga ag'ebugwanjuba era ayogera ku Abamens omuzira ajja oluvannyuma lwa Katonda. Ekitabo kino kiraga okwolesebwa kwa Friedrich eri olulyo lw'omuntu, ebirooto eby'ekitiibwa, obuzira bw'abalamu. Olw'okubanga Friedrich ono yali akkiriza nti Katonda yafa, yayagala okulaba ekika ky'omuntu oyo omuzira eyali asobola okukozesa obulamu bwe n'obuvumu. Omuntu ng'oyo yalina okutandikawo omugendo omuggya ogw'abantu ng'engeri yaabwe enkulu bwe buvumu. Endowooza ya Abamens yategekebwa okuba okuyita eri ebikolebwa oba ebikolwa eby'obuzira. Friedrich ono yali akimanyi nti Katonda gy'ali, naye mu kwolesebwa kwe mbu ye alaba nga Katonda afudde, ate bw'afudde waliwo omulala agenda okujja. Era obulamu bwe yakitwala nga kya muwendo era n'okusaba kwe nga kuli nti kambeerewokko ndabe ku muntu agenda okusikira Katonda bw'afaanana. Endowooza ya Friedrich zimanyiddwa ng'endowooza z'obuntu ez'omu kyasa eky'17 ezassanga essira ku muntu okusinga ku bintu ebisukkulumye ku butonde. Egimu ku misingi gino egy'obuntu bulamu gyatuuka ku ntikko yaagyo olw'ekitabo kino ekya Friedrich kye yawandiika. Kigambibwa nti okwagala ennyo okwa Adolf Hitler
n'abanazi endowooza za Frederick kyekyabaleetera okukola ebikolwa eby'entiisa bye baakola okuzaala olulyo lw'abantu olwa Habermas omukulu ogwa Hitler leero gukwataganyizibwa n'ebyafaayo by'ekittabantu n'okubasaanyaawo. Abakulu bano balina endowooza egamba nti basobola okuteekawo ebitaliiwo. Baali balina endowooza egamba nti basobola okusaanyaawo ensi ne Katonda waamu eyagikola bo bateekewo bye baagala. Abasajja Adolf Hitler n'abalala be tuzze tusomako baali b'amaanyi. Omusajja yayogeranga n'agamba nti baali b'amaanyi ng'ensi ebatya. Baayiwa omusaayi, baakola buli kimu ng'ekigendererwa kyabwe baagala okusaanyaawo Katonda n'ensi ye, bakole ensi eyaabwe ng'etuukiridde. Baali b'amaanyi ng'ensi ebatya. Naye Bayibuli eyogera ku Ssaabazira omu yekka era erinnya lye ye Yesu. Malayika wa Katonda ayogera ne Yusufu ku kuzaalibwa kw'omwana omulenzi ono, era ng'omwana ono agenda kuzaalibwa yali Maliyamu. N'amugamba nti naye alizaala omwana ow'obulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga yalirokola abantu mu bibi byabwe. Si kye kyokka, Yesu Katonda, mu ye mwe muli okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda. Nayogeddeko nga tutandika nti abantu bagereesa, ate oba oli awo kyeyandibanga kituufumu, nti teriiyo muzira mulamu. Naye ate si kituufu. Kubanga waliwo abaaweebwa emidaali ennaku ezo ku Heroes Day. Nembalaba nga bagifunye ng'ate balamu, ne balangirirwa nti bazira. Weewaawo kye kitegeeza okubeera omuzira kiba kiteeka obulamu ku risiki, era n'abamu bambi bafa, naye era basigala bazira. Wayise emyaka giri nga 23 oba 20 ng'akaana akawala akaafiira mu kisulo ky'abaana nga kataasa bannaabwe ku ssomero lya Buddo Junior. Nako buli mwaka bakawa omudaali ogw'obuzira, newankubadde nga kanyabo kaawummula. Ebikolwa eby'obuzira byetaagisaamu, kitegeeza okuba ng'olina ky'oyiseemu ekitali kya bulijjo, nga n'abasinga obungi kyabalema naye gwe n'okiyitamu. Okuyitibwa omuzira tekijja buzzi. Wabula kyetaagisaamu amaanyi agatali ga bulijjo, kyetaagisaamu okunyiikira, kyetaagisaamu okufuba, kyetaagisaamu obutawanika, kubanga kirimu okufa, kirimu okulemererwa, kirimu okusekererwa, kirimu obutalabibwawo, kirimu okunuubuka, kirimu ebiwundu, kirimu okubuzibwawo, kirimu okuggwamu omukka ogw'obulamu. Naye ebyo byonna bw'obiyitamu olangirirwa okubeera omuzira. Abakulu bano
Frederick ne banne abayina endowooza egamba nti Katonda ateekwa okuvaawo, asobola okuvaawo ne tuteekawo ebyaffe. Adolf Hitler engeri gye yattamu abantu yali alowooza nti ensi kangikuba eggweewo nteekewo kyange. Little did he know nti waliyo Ssaabazira atamegebwa. Teyakitegeera nti ensi eno yagisangawo. Emyaka n'obufukunya bwali buyiseewo nga weeri. Yesu Kristo ye Ssaabazira ow'ensi yonna. Atajja kulokola Isirayiri yekka oba ab'ekika ky'abantu abamu, wabula okulokola buli muntu awatali kufaayo ku nsibuko ye. Tokkiriza bizibu by'okukumalawo, teeka buteesa okukkiriza ku Mwoyo. Yesu Kristo ajja kukulokola. Amawanga gazze ne gabeerawo ne gavaawo. Abantu ab'amaanyi bazze ne bafuba ne babeerawo naye ne bavaawo. Abagagga bangi aboogerwako mu byafaayo. Abasajja nga Nero abaali abazibu ab'obusungu obutagambika baaliwo ne bavaawo. Mobutu Sese Seko Wazabanga yaliwo nga Wattabbu yavaawo. Adolf Hitler bamwogeddeko yavaawo. Alexander the Great yaliwo yavaawo. Osama bin Laden yaliwo yavaawo. Saddam Hussein yaliwo akabi yavaawo. Kano Muammar Gaddafi yaliwo yavaawo. Njogere kwani ndekaani. Oyinza okugamba abo bonna benjogedde beeyo tetubamanyi. Ne Idi Amin Dada owawa ne waffe naye temumumanyi. Idi Amin Dada nafuna ekisiraani eky'omukisa ne simulabako. Kyali kisiraani kubanga nandyagadde omulabako, naye tegwali mukisa kubanga saamulabako. Oba oli awo nze omu ku bandibadde baafiira mu regimu ye. Naye ebimwogerwako bikakasa era biragibwa nga muntu wa ttabbu. Nelson Mandela akyawaniridde omudaali ogw'ensi yonna ogw'abalwanirizi b'eddembe naye yavaawo. Yesu Kristo ye yekka Ssaabazira abaddewo emirembe n'emirembe. Ye yekka Ssaabazira ayogerwako abamumanyi n'abatamumanyi. Oyo ye Ssaabazira atekemusa amawanga. Yesu Kristo ye Ssaabazira eyawangula entalo n'afa n'okufa nakkirira mu magombe naye n'avaayo nga mulamu. Oyo yekka ye Ssaabazira aliwo nga mulamu. Abalala bonna aboogerwako ng'abazira abasinga. Sebo njagala okitegeere nti newankubadde muganda w'oyo omulaba ng'omuzira, newankubadde pulezidenti w'omulaba ng'omuzira, newankubadde ng'olina maama w'omulaba nga ye muzirawo, olaba mikwano gye kyonna ky'oyita omuzira. Kituufu bonna bazira era balina ebijjukizo ebitagenda kwerabirwa bye baawandiika mu bwongo obwo. Naye obwesige bwo toteekeddwa kubuteeka mu abo. Bwe kijja ku bulamu obutaggwaawo waliyo omuzira w'abazira, Ssaabazira ye Yesu Kristo ateekeddwa okuteekebwamu obwesige bwaffe. Oyo bwe tumwesiga n'abazira bonna babaawo nga tubakkiririzaamu naye baba tebayinza kukola makulu
ekibaleetedde okukola amakulu ne batwala n'ekitundu ku bulamu bwaffe kubanga tetunnalaba abasinga. Naye bw'ona okizuula nti Yesu Kristo ye muzira w'abazira era asinga bonna, ojja kukkiriza akulemberenga mu bulamu bwo. Abazira bonna aboogerwako abasinga obungi baali bassi, ng'era ekibaleetedde okwogerwako n'amannya gaabwe ne galeetebwa mu Wall of Fame kwali kutirimbula, kwali kutta, kwali kuzikiriza, kwali kusaanyaawo. Naye Yesu Kristo ayogerwako nti ye muzira saabazira eyajja okulwana n'omulabe amuwangule, si ku lw'Abayudaaya, si ku lw'Abayisirayiri, naye lwa buli muntu alina obulamu, buli muntu amukkiriza. Actually buli muntu alina obulamu nga tasosodde kika, tasosodde nnimi, tasosodde mawanga. Oyo ye saabazira ateekeddwa okuteekebwamu obwesige. Olwaleero ogenda kufuluma, ogenda obeeko kyokola. Oyinza n'okuba wafulumye edda oli mu takisi nga ku ssimu yo kw'oli mu kulabira obubaka buno. Oyinza n'okuba wafulumye nga watuuse edda mu ofiisi ng'era obubaka buno oli mu kubulaba. Oyinza n'okuba ng'oli mulwadde, oli ku ndiri, naye ng'obubaka buno obuwulira. Okufuna emirembe, okufuna essanyu, okubeera n'omukisa mu bulamu bwaffe, twetaaga okukkiriza Kristo abeere omuzira waffe. Newankubadde nga abazira be tuyimanyi be twesiga weebali, naye Yesu Kristo bw'abeera mu ffe, bano nabo bakola amakulu. Bw'atabeera mu ffe, bano tebakola makulu. Ebya BNTV kyeva bulijjo ekeera ekutegeeza amawulire gano. Kyansonga okwebaza Katonda ate n'okumuweereza mu ngeri ey'enjawulo. Obubaka bwe buti n'obwongerayo eri abalala ate era n'okubuwagira kyansonga. Kyansonga okuwagira obuweereza bwa 3 BNTV. Enamba ziyitawo ku screen yo, Airtel ne MTN. Kiba kyankizo okuwagira obuweereza buno. Abantu bategeere nti teriyo muzira mulala okujja ku Kristo Mukama waffe. Kirowoozeeko era okitwale nga kikulu. Katonda ajja kuwa omukisa. Nkwagaliza olunaku olulungi olujjudde omukisa n'emirembe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Kitaffe atudde mu ggulu, era tukwebaza olw'ensi ennungi gy'otuwadde. Tukwebaza olw'ebigambo by'oyogedde gye tuli, era ebituleetedde okujjukira nti newankubadde ensi yalimu bannaggwano abalabibwako era abakyayogerwako ne leero nti baali basajja bazira, nga n'ensi zibatya, nga n'ensi zikankana, nga n'amannya gaabwe gokka buli olunya bw'oliwulira owulira nga mu society. Naye newankubadde baali b'amaanyi nga n'ensi zibatya, leero tebakyaliwo. Otubikkudde ku maaso okutegeera nti gwe kennyini gwe muzira w'abazira, nti era mu ggwe mwe tuteekeddwa okuteeka obwesige tusobole okuyimirirawo okuwangula enseenene y'ekibi. Tusaasire Mukama kubanga tubadde tukusudde mu gguluka, naye otunyweze okubeera abaweereza abeesigwa. Omukisa gwasuubiza abakutya Mukama gwensaba gutambule n'omuddu wo n'omuzaana bonna gye babadde era ababadde ku pulogulaamu eno, abagibaddeko n'abo abagenda ogisanga mu biseera ebiddako. Katonda waffe obawa omukisa. Gwensabye nga nzikiriza era n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.